Olunaku lw'eggulo minisita w'ebyamawulire ne tekinologiya Judith Nabakooba yavuddeyo n'alambika butya abavuzi ba bodaboda bwe bagenda okuddukanya emirimu gyabwe omwabadde n'okubabuulira ebifo bodaboda gye zitalina kutuuka. Nga bwe yategeezezza abasirikale b'ebidduka n'abapoliisi bakedde ku nguudo okulemesa booda okutuuka mu Kampala kw'ossa n'okulaba oba batadde ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu nkola omuli okubeera n'ekitabo n'ekkalaamu okuwandiika abasaabaze sanitayiza n'ebiringa ebyo. Ebiragiro bya muze byayogera tetuza kuwakanya kuba twali tuludde nga twagala tutukole ki tukole batusaba tukole so nga tulina okugobera byateekawo tukole ki tukkirize tusobole okukola. Ate obuzibu obuliwo KCC yo bye yakoze nga ye tebusaana kubanga bikolebwa obudde buno kubanga muze yatiyimiriza emyezi 5. Wabula bano badde bakyaddukanya egyabwe akola ng'omwogezi wa KCCA Daniel Nuwabwine n'alagira ababodaboda okusigala nga beetaaya okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana era pikipiki ezibadde zikwatiddwa ziddiziddwa bannyinizo. Bo abagoba ababodaboda bagezezaako okuteeka ebyabasabiddwa mu nkola omuli ekkalaamu n'ebitabo wabula ng'okusoomozebwa kubadde n'abasaabaze abataagala kubawandiika nga beekwasa obusongasonga obutaliimu. Naye eky'omukisa omulungi tumaze tufuna amawulire okuva owobutebenkevu minisita ow'obutebenkevu ng'alagidde nti bikibakoleki bikibazite awo tweyanziza nnyo omukulu gy'agambye. Bano batulaze amannya ge basobodde okuwandiika nga mu gawandiikiddwa mubaddemu n'abawandiisa Oluwalabu. Nakafunayo bano be bakawandiika bano mu kitabo kyange. Kavuga bokko babe bakkiriza okuwandiika. Nakavuga abantu kalenga 10 naye bano bokka bakkiriza okuwandiika abasinga bakoze ekibagaanyi. Kyebeekwasa bagamba takisi etwala abantu 10 ate yo tekola ki tewandiika. Mpandiika Muwalabu Oluganda sirumanyi ndagana amannya gonna gali mu Luwalabu. Oyo ali waggulu yaani ono ye Kato Alamanzaani owokubiri Nakatu Anet owokusatu Waswa Balunwa. Kansala w'Emmengo Kisenyi Moses Kikure akiikidde minisita y'ebyentambula ensingo olw'okukola ebintu nga teyeefiiriddeyo ekigenda okuviirako bangi okufiirwa emirimu. Kuba nti edde kyasula gavumenti ziri zajjanga ebintu waggulu nga zibissa wansi. Ekibadde kiwangaza NRM nti ebintu ebijja wansi ku musingi ng'ebyambusa waggulu. Naye kati baminisita abaliwo e Kampala nti batandise bikola kifuula nnenge. Onayongerako ng'olukiiko lwa KCCA bw'olutakkiriziganyanga na kyakugoba booda mu kibuga nga bwe bakikoze. Naye bw'otandika okwonoona omulimu gwa bodaboda, omulimu gwa bodaboda gulimu abasirikale bo bennyini be bateekamu, gulimu abaana abasomye, gulimu abatasomye, guyamba afumba emmere, ayoza pikipiki, aleeta sipeeya. Ababodaboda beemulugunyiza olwa poliisi y'ebidduka okubagobaganya nga bamaze ebbanga lya myezi 4 nga tebakola. Kinajjukirwa nti ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ewedde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yakkiriza abagoba ba bodaboda okudda ku nguudo bakole okutandika ng'ennaku z'omwezi 27 nga lwe lwaleero wabula nga balina okuba n'ebitabo n'ekkalaamu, sanitayiza, masiki n'ebiringa ebyo. Nampima Elizabeth, Kitanda Ronald, Top TV, Agocha.